Lukyawedde dda actually nze kyendiko kati ngenda nebaza bwebaza bannange mwebali kwagala Seggirinya kati kyendiko ngenda nebaza bwebaza because akalulu abantu bakoze eki basazewo bakampi n'abamu babadde bangamba Seggirinya oba national ID tuzikuwe ozitereko onozituddiza ku lunaku luno nga nti owaayi Kawempe benvuganye n'abamu bakifeesi bwe banzingako ekiro national ID ne bazitwala kwega ekikulaga nti abantu banfunyemu ki bayita confidence abantu banjagadde abantu ba considerinze my previous activities ne bagamba nti katulonde Seggirinya ng'omubaka wa parliament w'ekitundu kya Kawempe North because mbaddewo mu kunyigirizibwa kw'abantu mbaddewo mu kuyamba abantu abanaku abantu bantulira nnyo mu COVID-19 nga abantu baffe bali incarcerated ndeawo muzinga tebalina kyakulya Seggirinya nze omu ku basajja abagenda ne balobinga emmere n'enjireetera abantu that's why abantu bagambye nti ku mulundi guno katuweemu Seggirinya olaba akoze nga road councillor ate olwo bw'anaafuuka omubaka wa parliament era bannakawempe bangamba tukoyina okukulaba ku parliament nga bw'ogendawo batwala misinde mujjukira emisinde gye ndadduka egyali ginkutudde n'omugongo abantu bangenda nti Seggirinya twagala kati kubanga embeera omubaka ate kati oba ogenda kungoba otya kitegeeza emisinde gye babadde banfubutula giba tegikyasoboka era jjo nabaddeyo ku parliament nga ngenzeyo lwa nsonga bbiri okutegeeza security ya parliament nti mbadde nzijawo ne muntwala emisinde kati abantu bandeeta nze abadde atwalibwa emisinde so bagenda kuggulanga obawanike kino ekinanka bwe kiti Seggirinya waabwe nnyingire bwe nti ngende n'entebe nagirambulidde ddala we ngenda okutuula era namakinzewo ne nga nti wano wenjagala Seggirinya entebe yange nalonze ya maaso kuba kati hayiti yange bwe natulabega muyinza obutandaba ne mugala Seggirinya leka teyayitamu muyinza obutandaba kyobola engeri yeni nti bannakawempe mwasazeewo mu nnonde banteekemu obwesige nalonze wano mu maaso nenfuna wano mu maaso njagala buli kimu ekigenda mu maaso nga nkigoberera bulungi nnyo ate n'abalonzi bagambe nti Seggirinya waffe gwe twasindise wuuyo n'olwekyo kyekyantutteyo ejjo okulambula ate ne bali poliisi ya parliament yanseseza nnyo olwokuba bategedde nti nawangudde dda bulijjo bwe ngendayo bantwala misinde bagende nti muganda waffe naffe tubiwulira ebiveeyo genda Seggirinya yingira n'olwekyo enteekateeka yo nnungi nnyo namakinzewo nyina ke nataddemu bwe nti manye ekintu kati nga bw'onoova mu ntebe n'olekamu akatabo nyina kyeke nawumuzzaawo ninga nti akotekavaawo kubanga nzija naku ntono nnyo kwosankya Seggirinya ngenda kubeera mubaka n'olwekyo enteekateeka bwetyo bweri naye abantu bwe bandaze obulunti bagenda ate kumpanyi bungi nnyo ate nenfunamu okunyolwa ninga nti bannange bo bagenda kufunayo buliwa bwe mbadde nvuganya nabo njagala mpangule baganda bange ate ntole ku bululu bwange mbaweeko manye obusiraamu bugamba okuddiza Seggirinya ni musajja musiraamu abantu obululu bagala okumpa bungi sinza kuddira ssebo nze mbeera eringa boosi ssebo olw'okuba obululu bampadde bungi njagala muganda wange omu gwe naye egendako ne portion eyo naawe egendako ne portion eyo nze kagenda ogenda mbyafaayo nga mpangudde nentola ku bululu bwange nenzirizaako ba opponent abantu baleme kugamba nti baye tebavuganya bantu bamanye nti nabo mu kalulu bakola ki babaddemu n'olwekyo enteekateeka bwetyo bweri ssebo ndowooza olengera ne dress code nagikyusizza bwe tolengera Seggirinya gwe nekkote badde otero giraba bwe mubadde mwamanyira ziri ezaasiiwuuka ze mbadde mwamanyira naye kati gwe lengera Seggirinya olina kyonyooma ba artists abeesimbyewo abatamanyi kulayira mbeegayiridde muddukire wa Seggirinya nja bayisa mu kirayiro kino ekirayiro kino baba balayira basoma kisome naye nja kibayisaamu ng'osobola okulayira ng'ekirayiro tokoze eki tokisomye abantu bagamba nti omusajja yali yeetegeka dda yali ate kati Seggirinya olumpanise Kuruhani Seggirinya Muhammad Solomon swear that I will serve the people of Kawempe North constituency without fear or favor help me Allah nga kiwedde ssebo ekyo nakyo ekibonyabonya abantu bwawulira bagamba waliwo yagamba wanu kati bwe yalaba ayi yagisoma wanu yali eyo mawogola nagamba wanu Seggirinya Muhammad mayi ayi ne wanu byagala okufaanagana bambi saabanenya nnyo kati Seggirinya ekyo nno kyekibonyabonya abantu ate nno nze ng'akisoma kati ba artist mbeegayiridde abeesimbyewo ekirayiro Seggirinya mujje kati nze presidential advisor ku kirayiro ayagala ekirayiro okikwata olayire buli omu akutye nga tokisomye weekwate Seggirinya Muhammad mbayise mu kirayiro ekyo naye emponinga abantu wano wammanga full figure bajjo batandise okubeera ng'essimu yange bagifuula bize bategedde ngenda kuwangula munange Seggirinya totwerabira Seggirinya munange totusuula totwerabira munange Seggirinya mbeegayiridde mwava eno nga mugamba teri kiriyo ne mudduka mwaddukira ku kyennyanja ne muleka eddobo nze ne ngumiikiriza eddobo Kyagulanyi n'alinkwasa kati essimu yange bagifiirako
kitegeze lije bagenda gye bali basuubira akantu tebakasangayo kati batandise okulengera Ssegirinya ayingira parliament batandise kati bajjomba ndi awo ku makya wayi mbadde nkubuuzaako sebo sikyayagala kumbuuzaako siri mulwadde mwana full figure sagala kumbuuzaako siri mulwadde sebo bammakinga mbu bazimbewo obwa Sseruganda obwo mbu ngenda okulayiranga ngamba nti bano babadde bannange nedda sebo temukyali bannaffe mwava ku mugendo ne mugenda eri fena tusigala eno gye mulowooza nti ewatali kituufu kati obudde buno Ssegirinya nyina ddo sente z'emmotoka ezo nyina enteekateeka sente bagaba nnyingi nnyo ez'emmotoka Ssegirinya ngenze mu parliament nga nyinawo akamotoka kange siraba lwaki sente ezo ez'emmotoka ate bazimpa njagala nkwate sente ezo bagenda okumpa ez'emmotoka nzitwale mu baana abanyigirizibwa abaana b'abalwanyi baffe abaafiira mu struggle tulina aliita Ndabukenya abaana be beetaaga empowerment Yasini Kawuma abaana be beetaaga empowerment Dani Kyeyuna abaana be beetaaga empowerment njagala nkwate sente z'emmotoka era nja bayita nzitwale mu bamulekwa abo zibe nga zisobola okukola ki nga zibayamba endala nzongere mu Ssegirinya Orphanage Foundation gye ngenda okubeera nga nzigulawo obudde bwonna nga mmaze okubeera nga nfuuka omubaka wa parliament nolwekyo saagala mbeere mu mmotoka ziri abantu bagee Ssegirinya kala abadde mu kapulimo kati wuuyo Ssegirinya nyingidde parliament nga akamotoka nkalina kati saagala sente ezo bazimpe ate nzigule mu mmotoka zino zimpe omudidi nga n'omuntu atya okuntuukako ebyo sibyagala njagala nsigale Ssegirinya nga bwe mbadde era ngenda sigala nga ndi Mr. Update abakano baatidde ngendo balabisa tuva ku fulo ya parliament oteesezza ebitakwatagana nga nkussaako wuuno omubaka ono yateesezza ebitategerekeko ono gwe mulaba ono ngenda okulabisa ababaka era baatidde dda bagamba nange Mr. Update yajja munange nzijja ngenda kubalabisa era ababaka Ssegirinya bwe nnyingiraawo mubeere beegendereza nnyo obutakola nsobi ku balonzi because abalonzi be bakama baffe be batusindiseeyo ekirala kye ngenda era okunyiiza ababaka manyi ngenda banyiiza njagala omusala gwa memba wa parliament gukendeere memba wa parliament lwaki afuna $25,000 ng'omusomesa afuna $40,000 ng'omusawo afuna kakadde yensonga lwaki olengera nga abasawo tebafa ku balwadde yensonga lwaki ng'olengera abasomesa tebafa ku baana be basomesa njagala omusala gwa member parliament gukendeere member parliament abenga afuna $5,000,000 lwe tujja okwawulawo ba member parliament abajja for profit making businesses n'abajja for service delivery nolwekyo eyo ngenda gireetanga matter of national importance dozo owulira bo batono baleeta olwo ntandise Ssegirinya anti wulira olwo ntandise anti nkugambye ngenda gireetanga matter of national importance right honorable speaker allow me to raise a matter of national importance olwo ntambula nabano bwatidde Alex nkoge ngenda kubeera muzibu nnyo muganda wange mwena mugenda kutya mugeraga Ssegirinya yoli oba yono mugenda mwenna kutya ate Alex kyembasaba Ssegirinya bwe nyingira parliament mugenda kunsonyiwa ngenda kufuna mu lugezigezi olutonotono kubanga ngenda kubeera nga nkola amateeka kati abantu b'amateeka babamu n'olugezi olutonotono bw'olaba nga nja kuba nkozesa nnyo lotaamuzi nga twogera bambi onsonyiyirayo obulala bugenda kujja naye nga butonotono bw'amateeka bujja kujja nga bwa mateekateeka naye nga tebugenda kwenzija kubulamu kwe mbadde ntambulira because amateeka ngenda kubeera nga nago ngasoma nyongereko Ssegirinya ndabe nga abantu mbakiikirira nga n'amateeka gonna ngakola ki nga kuba budinda bulungi nnyo nolwekyo abantu abanindiridde muninde mukulayira suti sebo twalengedde abakyala batandise okwesombasomba ate oli musiraamu ina akiyamu kakati munaye kituufu nfuna nnyo amasimu abantu bonna bangamba naye Ssegirinya nze njagumira okubeera namba 2 njagumira okubeera namba 3 abamunaye abakyala simanyi Ssegirinya banjagadde nnyo bantu batugereganga ayitiza abaSsegirinya abakyala tebazifiirako munaye kati abantu bakomyewo eno mu ayitiza ffeeno baSsegirinya kati nolwekyo nkyakuba ttooki nja kubuuza ku maama Naggirinya bw'anaazikiriza nnyongereko nga nnyongerako ne bw'anaaba agaanye sijja kwongerako naye nga twambadde engule nange nnyina ekintu kye njagala ntuukeko Ssegirinya Muhammadi mukimanyi bulungi nnyo akaana nnyina aka ka Naggirinya ako ke muzze mulaba ebbanga lyonna njagala Naggirinya oyo ngenda baddizaako abaana kumukumu Ssegirinya nga twambadde engule mbabuulira mazima wasi twagende tubonyaabonyezza nnyo abaana bagala Ssegirinya naye ye egyewaka agikola ddi era mu abatamanyi maama Naggirinya bw'afaanana maama Naggirinya ajja kuba alabika bw'ati bw'onoosanga omukyala nga twambadde engule ng'ali lubuto ate ng'ayonsa oyo manya nti maama Naggirinya kasita onoosanga omukyala yenna ng'ali lubuto ate ng'ayonsa kuba ebbanga lyonna lyonna nja kuba ndyekulisa bwana Alex ebbanga
eggwanga lye tubonyebonye nga Segirinya sizza ku baana ngenda kwekulisa nga tumaze okwambala engule kugaye flaska y'omunyo yegenda kudda side tugenda giwumuza side because tugenda kubeera nga twambadde engule nga Kyagulanyi president wallahi Alex mbeerawo ne mpamu akafaananyi olwo president Kyagulanyi ayingidde n'ebicepe bye bamukuuma wali olwo Basegirinya batudde wali twambadde obugatto obusongovu nyina ensalako gye ngendo salakaawo numya abayaye nyina ensalako gye karakagato njagala ngenda funa lumusonso olusingako wano nsaleko numya abayaye olwo ntudde Segirinya alallahi nesuuze abantu awo Uganda empya bade ngenda kulumya abayaye mujja kunsonyiwa ngenda funa olugezigezi nga ntudde nsazeeko bwenti mu lugatto ng'ate ensonga nziwuliriza bulungi nnyo era abantu abagenda okubeera nga mulaba ku Segirinya mu parliament mwenna mugenda kweyagala mwenna mugenda kusanyuka twagala Uganda empya nga Kyagulanyi president Uganda empya nga Segirinya mubaka wa parliament wa Kawempe North awo wenyini batugambye nti abantu bagenda kukirizibwa kubeerawo n'amasimu awo mu kulonda ebyo bya lwali Segirinya tulina okukola updates naleeta essimu nazijja South Africa tugenda kukwata updates wona buli polling station abantu balina okufuna ebiki ebigenda mu maaso ewatali kubaziiza olujja si lwali simu zigenda kubaawo kuba simu tolina bwozigaana muntu kubeera nayo nanti taaga era nazikozeseza nziyinawo nazikoze dda actually taaga zange nandibadde nzibalagana ku taaga zaawedde dda kabali ezange Segirinya ate nze kasita nkwambaze yange ndi candidate eyanominatingibwa alina okubeera nga buli kimu kitambuza alinza okulayira ne tags nga nazikoze dda zengenda okubeera nga nyambaza abantu baye buli muntu anaaba ayambadde taaga bweti kati Segirinya taaga zino nga tekuliko ka isi ate kuli ka isi eno ye Segirinya taaga eno ya mobilization abaana bagenda okubeera nga bakunga abantu mugende mulonde kati guno mulimu gwa isi gwe yandikoze ogwo okumobilizinga abantu bagende balonde ngukoledde bwerere Segirinya saze ngu bakolere ku bwerere aba isi so wali gwe ngenda kusibya era kyova laba munansonyo bane nyitaddeko akantu kano kamyufu akawaggulu kweri munna ebintu byakwebereramu taaga yawedde omwana agenda jambala anyume olaba naye kenyini kati njambadde nange negomba Segirinya kati ndabanga atalinze nange mwegomba nze kenyini bera bataga bwe bwajinyumidde Segirinya na omwana bwayambadde taaga ya Segirinya najinyumira tesobola kugaana kubanga kino tulina okukikola nga ba candidates era mu bululu bonna tuze tukikola era tebanaba kwogerako ku kyattaaga nti bajja zikkiriza nkowoola abantu mujje mu big numbers mulonde ate mulonde ambulera ke kabonero ka Segirinya ke kabonero ka Robert Kyagulanyi Sentamu mbabulira Uganda empya egenda kubeera nga ebeyagaza Segirinya munnange nange empanvuweko bantu mansasira Segirinya bane nga yeta wanvu wamu n'emigo gya police sange muna antikinga ngena nefuka member wa parliament na wanvu wamu Segirinya waabwe nkoi njagala abantu bampiteko bagende kati Segirinya yali Chinese height kati American height naye njagala okubeera American height obako obusemba yeri ba mama banesuze nja kumala kwebuza ku mama Nagirinya wamma nkuzeeko bwana nzikiriza nga muzzaako bwana agaana simuzzaako